mwebale kwekuumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Murshid Segawa. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri abantu be district ey'e Kalangala anti woman MP waabwe Hellen Nakimuli afudde. Woman MP owa Kalangala district Hellen Nakimuli afudde. Ono nno yabadde yatwaliddwa mu theatre mu ddwaliro ly'e Mulago okulongoosebwa naye munne tasobodde kubeera nga alutonda. Ono era abadde alindiridde okulayira. Jjukira okulayira kugenda tutandika wakati w'ennaku z'omwezi nga 13 nenga 15 omwezi ogwokutaano. Ono mu palamenti ey'e11 abaddemu ne mu palamenti ey'e12 muganda wange abadde asuubirwa okuweereza abantu b'e Kalangala. Kati byonna bigeze maaso n'okubeera nga mwattu bisooka okuteekebwayo opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ku Sunday. Ono yataddeyo obubaka n'agamba terrible shocking news. Honorable Hellen Nakimuli, woman MP Kalangala district, just passed on after an unsuccessful surgery. May God strengthen all of us in this very tough time. Byebigambo byataddeyo ku mukutu ogwa X zibadde ssaawa 11:27. Era njagala nkutegeeze ono y'omu ku bakyala abadde abavumu ennyo nga wayimirira mugala wange mu palamenti ayogerera ddala. Kati akalulu ke yawangula mu January wa 15 omwaka guno eno mugala wange ate Katonda naye abadde alina enteekateeka ezize endala. Nkugambye ekimuviiriddeko okufa n'okulongoosebwa tonaba kubeera nga tukitegeera. Tutegedde kimu nti sajjale ebadde unsuccessful. Maaso awo tugenda kumanya sajjale ebadde yaki. Ono ye mubaka omu-orthodox yekka abadde azzeemu okulondebwa mu palamenti y'eggwanga orthodox, era nga mukyala munnabyamizannyo, muzannyi wa volleyball. Naye munnange embeera bwe tuyogeze maaso n'okubeera nga mwattu eyongera okutambula. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ezimu ku speech zasembye ogera maaso n'okubeera nga awa ng'oggyeko yalabikako mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Waliwo yagera maaso n'okubeera nga mwattu awa ku kyaki, era ng'ono yali aweereza obubaka eri banaddiini bonna. Era nga waneeno eragenda maaso n'okubeera nga mwattu era ayozaayoza omutanda okutuuka mugala ku myaka 71 egy'okwesiima. Hellen Nakimuli munnange yawaayo obubaka, era obubaka buneeno bangi nnyo bagenda maaso n'okubeera nga bulabanga obw'omuwendo era obulungi eri abantu bonna abeetiitiira, eri abalala abatulugunyizibwa ate nga bo banaddiini beefudde kyesirikidde. Kati nno n'abaka abalala bakyagenda maaso n'okubeera nga mwattu bawaayo okunyolwa kwabwe n'okukungubaga. Era njagala kutegeeze ono azaalibwa omwami Reverend Father Walusimbi Christopher, ye kitaawe. Ate ne sipiika w'eggwanga owa palamenti y'eggwanga erya Uganda Anita Among naye asobodde okubeera nga mwattu ayogera ku mukyalo ono nga muganda wange abadde omuvumu era n'enfa ye bagyewuunyizza nnyo, kibakubyemu encukwe. Kati wakati mu kubeera nga Uganda ebeera mu nnaku, ebeera mu kkungubaga, munnange ate era ekibiina kya NUP kikyebuuza ensonga eno tunaagikwata tutya, kubagana amawulire badde muganda wange tebagasuubira mu kiseera kino eno. Ababaka be bayingiza ku guno omulundi oba oli awo izogamba nti batonoko ku abo ababaddeyo mu palamenti ey'e11. Kati ye omubaka wa Bukoto East amanyikiddwa nga Honorable Ronald Evans Kanyike naye agaza maaso n'okubeera nga ateekayo obubaka n'agamba tukungubaga olw'okuviibwako munnaffe Honorable Hellen Nakimuli. Ono nno abadde mwannyinaze mulungi ate era nga mwattu emirimu gye muganda wange agitambuliza ddala. Katonda amututte mangu
naye munnange katusabe era Mungu ayongere ogenda maaso n'okubeera nga mwattu atugumya. 13 April yabadde mulamu ng'ali mu kyaki e Kampala ayogera. Bwe twogerera kati ze mbuyaga ezikaza engoye. Kati ttaka mu ttaka vu mu vu, naye munnange n'ono omukyala era anajjukirwa nnyo nyine ddala ku ebyo byakoze mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Ono yazaalibwa muganda wange mu mwaka ogwa 1985, kitegeeza abadde ayina emyaka 4 w'afiiridde, era ng'ono ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu yali atonnya muganda wange ku nsi. Baamuzaalira ku kyalo ekyamanyikiddwa nga Lukuba kya Muswa sub-county mu district y'e Kalangala. N'asomera e Bukasa Primary School, era bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga yeeyongerayo n'emisomo gye. Yasomerako ku Our Lady of Good Counsel, n'asomerako ku St. Augustine Secondary School, era bw'atyo n'asobola okubeera nga mwattu alinnyako ne kasozi akakulu ak'e Makerere. Ono abadde munnabyabufuzi awedde emirimu era nga wa kibiina ekya National Unity Platform. Ono nno mu kuyingira palamenti era yeesimbawo nga bwenkugambye, naye era yawangula omukyala amanyikiddwa nga Aida Nabayiga. Bw'atyo n'afuuka omubaka omukyala owa Kalangala district. Ono era abaddeko muganda wange minisita ow'ekisiikirize owa head of communication and anti-corruption awo mu NUP. Kati embeera bwetyo bwegeze maaso n'okubeera nga mwattu etambula. Kibi nnyo, kibi ddala. Amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Nze Murujiri Segawa. Weereddwa omukisa okukulembera abantu, naye bw'onaalaba ng'abantu balina ebizibu n'otabayambako kuva mu buzibu obwo, ngenda kutta famire nzite buli kikukwatako kyonna osangukewo. Bannaye tetwagala kubeera ng'abantu abo batagenda kubanga beeseza. Tugenda kubanga abaeseza okuweereza abantu. Nammwe mbakubiriza abali wano, naddala mu abakyala ffe tukuza tulwane okulabanga eggwanga lyaffe tulitebenkeza okulizza mu mukono emituufu. Era tusaba Katonda Yesu Kristo nga bwe yazuukidde olunaku lw'eggulo, n'abalala bagamba yazuukira ku luli, azuukire n'eggwanga eppya.